tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale tubalamusako mwena bali ku mukutu ogwa There is Still Hope abali mu ggwanga Uganda. Nammwe abeekomidde emitala amayanja mwebale kubanga ate mutugoberera. Okusinziira yonna gy'otulabira amakya amalungi. Olunaku lwa Mande 18 z'ennaku z'omwezi gwa 8 2025 gwe mwaka. Kitundu kyaffe ekisookuse eky'olunaku olwaleero. Kama tukwebaza kubanga otukeesezza nga tukyali balamu, bangi tebasobodde. Tukuddiza ekitiibwa n'amateeno. Tuba tukola Omwoyo Mutukuvu ajja tulungamye mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mutusabidde. Amiina. Balamusiza kumena mwena abeekumira ku There is Still Hope mukola ky'amaanyi nnyo okutugoberera nnyo Mukama waffe Yesu Kristo. Kale olunaku olwaleero njala tutandike n'omukuko gw'ebbaluwa. Adde mpita ayitanewa ku muganda wange omuyita Just Gospel Media. Ayina ebbaluwa ye gye yawandiisa okwo. Yagiwandiikira Pastor Aloysius Bugingo Nyonzima. Kubanga Pastor avuddeyo n'anenya kuba yavayo n'anenya abaloko basumba abatagenda mu kivvulu ekyamusumba Bugembe. Naye ng'ate waliyo abaaliyo teyabalaba. Ndowooza bo tababalanga basumba, ye musumba yekka. Kaakati ate nga bangi bagula meeza kati nga musumba ono alina university yali awo mu maaso naye Bugembe teyamulaba. Yalaba Maama Fiina nga bo amaaso ge galaba naye nga bano abalala bo teyabalaba. Ate Bugingo yavaayo n'abakyomera. Ndowooza akavidiyo ako wakalabako. N'abatabukira bubi nnyo n'abalangira emitima emibi gye balina, enkwe obutaagaliza, envuko oyo ng'abayimbira ku bivulu ku luseedi n'enkuŋŋaana zaabwe naye ne balemerera ogendayo. Nagaba bamusumba mutuufu. Naye awo emabega twafiirwa omusumba Saara. Kituufu. Teyanyega. Abasumba bonna beekuumula ne bagenda. Oyo teyalinnyayo. Bino ebyensi okubanga abasumba tebajja yeekalakaasa nnyo. Naye ate bino ebyobumu awo n'alaga nti si byaliko. Kati abuzaabuza. Kati bw'oba oyombera ebyensi bitumbuke, lwaki wano omusumba munno aviiriddwako magano wadde okukubagiza yadde akagambo? Olwokumenya gye nalabye omwana yagambye Bugingo waatyo n'omugenzi Ssenfuma wano yafa ng'ate almost kanisa zaabwe zeeriraanye wadde okulinnyayo teyalinnyayo yadde wadde. Kakati ye simanyi oba yeetwala waatyo, ye atali ewali bumu eyasumba abalala. Ndowooza abalabamu nnyo ebituli. Abalabamu nnyo ebituli. Kaakati njagala tulabe ebbaluwa eyo kyegamba omuvubuka amuwandiikidde mu bbaluwa. Poze ya Apostle Nicholas. Kakati gwe nga omanyi Oluganda gwaba asoma Oluganda olwo olabe ebbaluwa eyo gye bawandiikidde omusumba Bugingo. bagiyise Just Gospel Media Uganda. Nnyiniyo ye Oluganda Nicholas. Naye akola omulimu gwe gumu n'ogwaffe. Agambye nti Salt Media HPM ow'Ekanani nga gwawandiikidde. Wavaayo ssebo n'otegeeza abantu wakati mu saaviisi ku kituuti nti abasumba bagaanye okugenda ewa Wilson Bugembe mu kivulu kye. Nze kyempita ekiduula ky'ensi. Bracket n'akatuteerawo nti World Secular Music concert ezo. Era n'agamba bw'ati agamba nti era wanenya nnyo abasumba abo abatagenda eyo. Ssebo wange taata amusizaamu ekitiibwa mukulu mu myaka ekituufu. Jamugambye nti gwe naawe nga tewasobodde kugenda
mu kuziikirako musumba munno Michael Kimulye. Yamukubye akabuuzaako ekyo kibuuzo. N'amugamba nti kati ekyo nakyo singa kitufuula gamba nti tukifuula ensonga oyinza okuddamu ki? Singa naffe tutandika nti yi lwaki nga ggwe walufudde oluyimba ayo n'ogifuula enjiri. Naffe tuyinza kuddamu ki? Yamubuuza ekibuuzo ekyo. Nayongera n'amugamba nti wadde okusindikayo owa Salty Media journalist to capture such a grief moments. Nze bujinga mwewuunya. Salty wadde olaga nti TV zonna zalokolesenga zaalaza amawulire era zakwatanga naye ye teri TV eringa tekyaya bwa Katonda. Ebirala bino ebyekisiru babikavalinga. Kituufu. Nayongera n'amugamba nti nkwagala nnyo naye obuzibu obukuusa bubi nnyo. Bukuusa ate bungi nnyo. N'amugamba nti let us stand to be exemplary image. Mu Luganda agamba nti leka tuyimire wamu tubeere ng'ekyokulabirako. N'agamba nti preaching wine and you drink water. Obulira omwenge ate gwe ng'onywa mazzi. N'agamba bw'ati Sarah Kimulye yafudde n'agamba nti wagenzeeyo okukubagiza oba okuziika. For all those 3 days vigil services abasumba ab'enjawulo agamba nti nga boogera bwe wabaddewa. Kakati ensonga yonna eyakuganye okugenda okuziika n'abalala bwe batyo baalina ensonga zaabwe zitabaganya kugenda concert. Nayongerako n'amugamba nti obukuusa kibi nnyo. Nsigadde nze Nicholas wano ennama tujja kamala yaako yakutwala ozibuddemu soma Oluganda ndaba otandise okuba nga tolutegeera naawe. Oluganda olwo olumu teyalwandise bulungi kati mba n'olugira kakati oyabadde ow'Oluganda yabadde amuwandikidde ebbaluwa yabamba gyagamba yabadde alumbye naye nedda yabadde amujjukiza nti omuntu osooka okubaako ebikulemesa okugenda mu kintu ekimu. Kituufu. Kati nga nawe wootasobodde kugenda kuziikirako munno oyinza okuba n'ensonga zo. Kati naffe tufuule luyima nga ggwe owazze katuuti n'oyogera biyitirivu nnyo. Kitegeera. Abasumba b'olinako empalana tubamanyi. Oyo sirangako nti omuyinako ekizibu. Naye wakuba yalabyeyo abalala abagenze. Kyava teyalinnyeeyo. Infact oyo walabyeko Ssenyonga. Samulabye. Ssenyonga samulabye. Kasa Kayanja yagenze. Kiganda. Kiganda yagenze. Sayirabye ensonga lwaki ate gundi teyagenza Ssenyonga. Kiganda oluusi naye baali balina obutakanya nani. Naye yagenze. Okufiirwa kintu kirala mukko. Empalana zonna tuziteeka ebbali. Obutakanya bwonna tubuteeka ebbali. Kituufu. Tusooka tumale ensonga kubanga teri abakyagadde. Si kyangu. Teyafiiddwa muntu wa bulijjo wabula omukyala. Naye Bugingo ebintu eby'amagezi byo tabirabawo. Ebintu ebitaliimu magezi bino ebya show kweraga bwerazi binajja n'akolokota banne bagenze obukuusa bwe bali abati ye naye lwaki teyagenze naye obukuusa obumuli namubuuziza lwaki wadde okusindikayo omu ku bakozi ba Salty akwate ku mawulire ago nawe omusajja Tonda musazire anake sitaana asookuwe wange ngano muganda wange kituufu ekyo niba nga toli mu kantu konna entiisa gye walina era ebanga ekuwedde nga gwe oliwo okola opposite of the body of Christ olulimi gwa Kristo kyekugamba nga gwe ate okola okolamu birala ate bw'olaba wali emirembe ng'olina okutankuula olutalo katuye wa ntalo era mumanyiye
musajja musiikuuzi wa ntalo. Simanyi ebbaluwa eyamutuuseeko era kimanya abaana bayinza okuba bagitambuzizza yamutuuseeko dda ejja kuba ng'etuuka ku kitebe ate omukulu agirabe naye oyo kankugambye akakyama amamera okagolola mu bukulu bwako kamenyeka bumenyezi kati oyo takyawabulwa okyamutereeza oyo kwasigala musabira naye mbu kati amaye muno mibala yonna yategeerera abasumba bonna abasumba bali ku byabwe bafu buli atamukkiririzamu mufu yeye mutuufu osegedde omuntu ate muzibu nyonyo ddala kituufu ekyo no okufiirwa kintu kitala yaligenze oba yalitumyeyo maama at least Susan agamba nti obubaka buyise genda okiikirire ddala muno oyo yafudde ngaliwo nobeerayo wanaawa kimala okubeerawo kwa at least kugumya tekuza afudde naye waliwo okumugumya embeera tebanyangwa akaseera ako kituufu nnyo ekyo wa wali okusindikayo namawulire oba bagategedde naye yawa komandi mba okubisise musiraba omuntu akavalinza amawulire ago ye CEO tegedde nkitegeera kati okusindika nagamba ye bannaye ffe tetuyinza obutasobola naye mugende mutuuse n'obubaka bwaffe nga House of Prayer Ministry ne Salt Media tunyoleddwa wamu n'omusumba tulina ebitukutte n'obubaka bwaffe tubutisse mmwe era tebaali bamye kazindaalo kwogera bandi bawadde buli omu bamuwadde naye maama muganda wange House of Prayer yafuka House of Quarrowing House of Ntalo katulinde ku mbaga ajja tulaba embaga ya mukulu munnaffe ejja kubeerayo gwaliwo wake ojinga okola embaga batulinde ku mbaga ya mukulu munnaffe ndowooza gye tujja okgenda tukwate ageeyo kale obadde mulabi mulungi nnyo naye obubaka buubwo obulabye simanyi gwoba ogamba ki ku saidi yo kale kkiriza Kristo abeere omulokozi era mukama w'obulamu bwo wano ku nsi tuliwo kaseera oddayo eri taata naye ozeeyo otya Yesu lwaleero obulamu bwange era omulokozi era mukama waabwo negana sitaani ebikolwa byonna nsenga ggwe Kristo nyini bulamu nsaasire byonna ebyansobako okumanya ate ne mu butamanya Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu Amina ofuse mwana wa Katonda omulamu kimanyi oba bbaluwa ya Nicholas gw'ogirowoozaako ki naye abadde talumba ekituufu yabadde tavoola wabula abadde amulaga nti ngalo nayimuka tandika kukuba banno naawe kikutuuseeko kati yogera ebaako kyotugamba naye ate biri byabakubiramu banne ebirina amakulu bazima babadde bweru ne basazaamu ne flights ne basazaamu n'enkuŋŋaana ne bakomawo babudde munnaabwe baddemu amaanyi bwekiri naye bugingo bugingo mumuveeko oli ali mu dimension ye maama omuwambi akyali awo ali kuddamu wadde eri tulina musabira busabuzi kale ejjo liita yakugisiba emisumaali tabadde awo mu kiraasi najja mu b'oluzuugu awo yayingiddeyo n'akubuuza oliwa konzoze waka nti oli singo kyekikuzaayo waka saawa ezo namugala noyogera mpola omukulu nja mumugamba kale lwakuba nga twetololamuko katono ate tusobole okuba nga ate tukomawo mu kitundu kyaffe ate kijja kubeera kyakubiri kale katukomewo
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.